Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasage manyagange omulungi atulabe najja sinziro kubanga tulaba nkwanirizaako yakwategatako esawe neranga kugamba tusinzira Kampala Uganda ndikatubuna ensiyo tutunulira abatutumufu mu ggwanga Uganda era nga tubaleeta basharinge nammwe ensonga nyingi nnyo mu mbeera eriwo mu ggwanga Uganda olwaleero gye mikutu egimisleadinga abantu egijjudde ku social media. So to avoid that, nonya emikutu ejiri authentic with genuine information, authentic information. So iranga tuli so humble to tell you nti guno gwe gumu ku mukutu ejiri authentic with authentic information and genuine, atengeri accurate and balanced. Twegata kombozi onako lwalero nga tuli n'owekitiibwa Alhaji Nsereko Muhammad, Honorable wa Kampala Central. Iranga tugenda kunyumya ensonga nyingi nnyo mu mbeera eriwo olwaleero mu ggwanga Uganda. Honorable, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulambo gamba ki? Alhamdulillah. Buuza ku balungi abatulaba. Mwenna abatulaba n'abali eyo mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekisa ekingi n'embagaliza emikisa gya Mukama mwenna gibeere gye muli n'okusaasira kwe, ate n'embagaliza n'okweyagala mu nsi n'okubeera nga muyita mu kiseera kino ekizibu kyetulimu kubanga wenkoledde interview eno wetuli mu kiseera kya corona virus ate COVID-19 ate olaba nambuuza ayambadde nga agenda okubaaga mu theater. Bwe kaali nga surgical mask naye kati olw'okwekengera okwerinda si buti. So nsanyuse nnyo okubeerako nammwe ate era nsiima gyonna gye mukola. Honorable, njala tutandike n'embeera ya ennaku zino mubeera mu Parliament kata mukeeseze nayo. Ekyokulabirako jjo ly'abalamu wano mwabaddeyo ne muteesa obudde ne bugenderera. Nga bannayuganda tebafuna kivaayo eyo? Anti bannayuganda abasinga tebatera kugoberera kuteesa kwa Parliament. Abantu abasinga tebamanyi mirimu gifa mu Parliament. Ekisooka gavumenti eyanja ebiteeso. Ffe abakiise bammwe ne tubikubaganyako ebirowoozo. Kankuwa ekyokulabiramu, gavumenti eyanja ekiteeso ekyokusaba budget ey'ennyongereza entema embalirira y'ennyongeza gye tuyita supplementary budget. Nga mu byo eyagala obuwumbi 3 mu kuyingira mu kwegazanga intervention mu kaweefube w'okulwanisa obulwadde buno bwa COVID-19 oba bwe tumanyi nga coronavirus. So buvunaanyizibwa bwaffe ate ffe abakulembeze ogitaganjula ne tubaga wano kino tekituuse wano kyekituuse wano kino kyekituuse wano Parliament ekola etya nti ekiteeso bwe kiba kizze owaayo ebirowoozo byo bw'aba sipiika asiimye oteese n'obiwaayo nga bwe bitambula oba nga bw'obirowoozo oba nga bwe wajja ebirowoozo byo okuva eri abalonzi bo. Kakati ate ne gavumenti nayo neddamu okusinziira ku ssente z'eyina. Bwe musiba enkalu ne mugenda mu kulonda asinga abangi yayisaawo ekikye. So eyo embeera gye tulimu mu kiseera kino. So ekyo tusobola okukola kuteeseza abantu na kuteesa kye tulowooza nti kyekisinga obutuufu. For example, nze mbabuuza ebbeeyi y'akawunga ddala eri ku 2,000 lwaki muteekako 2,500? Namba 2, mwetaaga mu spending ebbiliyoni emu ku social media. Mwetaaga mu spending ebbiliyoni 3 ku billboards ng'abantu bali waka. Kati ani agenda ojjira? Ate nga billboard abantu basinga kwetaaga bitanda, bujjanjabi na mmere oba billboard ebipande. Kwegamba ezo arguments zezijja. Kati oyina kukola ekinene nnyo okupasuwedinga banno okubasikiriza basiime ekyo ekikyo. Wabwe batasiima ekyo kikyo then it's a big problem. Thank you so much. Honorable, njala tutunuulire gye buvuddeko nali naawe ne bannamawulire abalala mu mbeera y'okudduukirira abantu b'e Kampala era nga wasalawo otandike ne Kamooca ogabirire abantu emmere gye wali osobodde mu busobozi bwo mu kaweefube w'okulwanirisa enjala egenda okulumira abantu waki sinakindi ebattirewo kubanga tebakyakola. Waayita essaawa zaali mbale
oba olunaku lumu I guess one day omukulembeze w'eggwanga n'agamba olunaku lwennyini. Thank you so much. Omukulembeze w'eggwanga n'agamba nti ogwo musango gwa naggomola kuba guli treasonable. Attempted murder. Oba ogezezaako kutta weebale nnyo. Era n'alagira n'ekitongole ekiramuzi nti teguli bailable. Tutandikira ekisooka tetudduukirira abantu bano nti tulina kye tunoonya. Bwe nkuwa essimu yange n'olaba messages abantu abasaba obuyambi bayitirivu ddala. Era omukulembeze aleke kiraba nti ffe tulina kye tukola okijjamu. Tetulina kye tunoonya, otherwise nandiyisa abantu 10 ne mbawa obuveera 8 era ab'amawulire bandinkutte nga nkikola. So si kye tunoonya ne bwe nandikonkonye ku mayumba era banditegedde nti ngabi. Kakati omukulembeze w'eggwanga ffe situyinza kumuyisaamu lugaayo naye kyayogera si kituufu mu mateeka naye akimanyi. Ekyokubiri si ye DPP bw'anaatuuka mu nkola nga yakuvvoola buli kitongole buli institution ate olunaku lw'anaaba tali mu buyinza kinaaba kitya. Singa tufuna omulala yeefana ng'agaabugayo n'ova mu kyajinge gwa Mada oliiba mu kyajinge gwa kino nze ndowooza si kituufu. Bw'aba kyamunyiiza ng'omuntu yandikubye simu ffenna tuli bakulembeze n'agaa kino kyatuuse kitya ku kino era nandimuzeemu ne mugaa kino bwe kiti ne bwe kiti naye kyensiimamu mu byonna nti naye yamanya nti abantu bayala. Era olwaleero bw'abaaga nti ffe abaagaba emmere tuli bannakigwanyizi naye agenda gigaba. Agamba nti naye agenda kola ki? Naye agenda gigaba. Kakati nze siinaamu buzibu mu ekyo. Siinaamu buzibu mu ekyo. Ye bw'aba naye agenda kugaba well and good. Kakati ffe katubeere ng'abatembeeyi akonkona ku ddirisa lyo ng'olina omwana ne mulaga ekindaazi. Omwana bw'akaaba either mugulire ekindaazi oba bakufulumya takisi. Kakati ffe twamulaga nti eriyo abayala. Ekyewuunyisa nti abatakikola abalala mu Parliament kakati ate nabo be basinga okkayanira abaabwe babawe. Bo lwaki baasirika ng'abantu n'olwekyo nze sikitwala mwoyo mubi kuba simunyiigira nze siina kkonda na bukyayi. Ogwo omutima siguyina. So bw'aba yavuddeyo kati naye nadduukirira wasalaamu kakati yakikole. Era abantu tewali buzibu abamupokeramu ebigambo kye bamugamba kuba bo balemeddwa okukola naye kakati naye ajja kusiimibwa. Teo president kati naye tukusiima kubanga agenda kugaba. Kati ffe bw'oba badde olowooza twadde twagala linnya kati gwe lifune kubanga ogenda gaba. Tulikuwadde ssebo omukulembeze w'eggwanga obulungi bwonna mu kugaba emmere emikisa n'empeera Mungu agiwe ggwe. Amiina. Honorable njala tutunuulira ensonga mu Parliament olukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda gy'otuula mukubaganya ebirowoozo waliwo okusika omuguwa okuba empaga ku wakati w'okuwa Kampala ne Wakiso yokka abalala bagamba Uganda yonna yebeefuna emmere. What is your take over that? Si kibi. Uganda yonna yandibadde efuna emmere kituufu. Era kye twandibadde tufuna nti kino kye tulinawo mu butono twandikigabanyiza mu bwenkanya. Nze nange siriko omwo abateesa nti Kampala yokka yebeefuna. Naye okwo kwe kusiima kwa gavumenti. Ate siyinza gaabange tebafuna bonna bafune. Naye entono gye twandise nayo twandigaye nti kale ebibuga byonna Kampala, Entebbe, Jinja, Mbalala, Gundi wonna bafune emmere. Ekyo sikiinaamu buzibu. Nange nzikaanya nabo. Kyandibadde kya ggwanga lyonna kubanga kapasite weeri. Tubadde mu mbeera ya Uganda kibaddewo bibeera mu mawulire. Distribution of resources. Naye waliwo ekigambo ky'Oluganda mpozi ng'ojjaawo nti naturally basirisa akaaba. Atakaaba. Omwana atakaaba ate bamuyonsa. Aba Kampala ne Wakiso be baakaaba. Kakati ne gavumenti beesoose okusirisa naye si kya bwenkanya n'abalala babadde mu bwetaavu kituufu. Kakati baabulaze mu Parliament. Kati ne gavumenti kekirowoozeeko nabe bawe. What is your prediction mu distribution y'emmere eno?
like nga tubadde mu mbeera ya distribution of resources mu ggwanga Uganda n'owulira nti abeegindi balina okufuna obutimba bwatuuka bwatundibwa butundibwa bwalina okugabibwa obwereere abeegindi balina okufuna kino kyatundibwa sinakindi tebyatuuka. What's your prediction ku distribution y'emmere eno because kyetwolekeddemu byonna bisoboka. Saagala kuteekayo mwoyo gwa kkonda na mutima mubi eri bagenda kikola. Nze mbakubira omulanga gumu mubeere benkanya. Namba 2 temukweka mmere. Nkimanyi bangi bandiyagadde ogikweka bagisembuddeyo obulala ate bagisuubuze mu maduuka. Kubanga emmere nnyingi eri mu buwumbi. Kati oli ne bwakwekako emmere ya buwumbi 5 yayinza okulowooza agaggawala naye mu kugaggawala atotta omuntu. Kakati abo Mwai Museveni balina okulowoozaako okukyajinga attempted murder. Simmwe. Bw'olya emmere y'atayina n'afa oba wakoze omusango waziza gwa Naggomola. Oba weetabye mu kugezaako okuggyawo obulamu. Thank you so much. Omulungi alaba tuline Honorable Nsereko Muhammad. Honorable njala nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire waliwo ekibuuzo kye babuuza nti Uganda ebadde prepared ku bulwadde buno. Si nnyo naye egezezaako ekisoboka. Kubanga obulwadde buno buli omu kye yali asooka okukola ggalawo boodayo obutangire okujja. Naye bwe bujja then you must act. Naye nze kyendowooza mu bintu ebimu kyenjagala okugamba abantu nti ndowooza paka ng'eddagala lizuuse obulwadde buno bujja kusigalawo. Tulekeraawo okukozesa obukambwe obw'amaanyi eri abantu. Era nze nnyina okukkiriza ng'omuntu nti buno obulwadde is a virus. Meaning virus will continue spreading. Bujja kumala kuluma kumpi buli muntu. Mungu yasalewo baanajjulula n'aba n'atambula nabo. Kubanga teri ayina ddagala. For as long as teri ayina ddagala bujja kweyongera okuspread. Ne bw'onooga nti kati ffe mu Uganda teri era ojja kuggulawo booda. Bw'onaagiggulawo ng'era ajja. Oba bannayuganda bajja kuddamu bafulume. Bwe banaafuluma eri ajja kukola ki? Kyekimu ne mu Amerika ne mu nsi endala ne Bungereza. I think the world will reach an extent emanye nti no. Okutya obuti will not help. People should go out as much as possible. It will come. Abamu bakirabanga, but that's my prediction. Kuba kati ne Bungereza abasooka okuggalawo bagamba nti if you can go and work, go. It's up to you. At the end of the day. Tetugamba nti okusigala ewaka si kirungi mu kugezaako okuflatteninga curve. Naye in the absence of a cure tuyina ekirowoozo ekigaa nti akalwadde kajja kubula bubuzi kadde. It's impossible. It is impossible. So what should I be think done? Kajja kutambula katambule akafunako immunity afune. Kyovula nti bagezaako okuzuula vaccine. Mu kuzuula vaccine oyina okufuna eyafuna obulwadde obwo n'abuyitamu nga tebumuyikosezza. Kyovula nti ne test season ze bagaa nti test everybody. Mass testing. For what? Nagenzo kiddamu kirowooza ku for what? You're testing everybody omuweeki. Oluvannyuma lwakyo. Thereafter, you can only test after discovering the cure. Yes, you want to test isolate, but we are only treating symptoms. Yes, buno bulinga ssenyiga. Teri ddagala lya ssenyiga. You only treat the symptoms, boost the immunity. Nga ayina kgenda yekka. So toyinza gamba nti abantu miliyoni 2 bwe banaafuna ssenyiga ensi ejja kukoma. No, we must learn to live with it. And in the future, that's where I predict the world will go. Okay. That's my prediction. And I may be wrong and I may be right. Somewhere, somehow. The world will accept that this is a virus that we've come to live with. People balina okufuna immunity. It either passes on. Buli omu try as much as possible to keep exercising so that immune system here is so strong. When you're hit by this, you can shake it off. Thank you. So abantu bagenda kuyiga kati okulya obulungi okwegendereza kye batalya kye batalina kulya. Maybe this is a warning shot. N'abantu okudda eri Mungu. Tunulye point y'okudda eri Mungu. Ababirengerera mu Bible ne Quran balaga nti Katonda munyiivu. Gano ge mataba aga season eno. Unlike the other time yaleeta amataba gali physical
nga gali visible this time round nti ayise mu bulwadde okyogerako kyekyo Katonda talinga bantu nti anyiiga ne Katonda Eva atulaga obubonero obutuwoninga okutulaga okwenkanankana kati wano mu nsi yonna buli omu yenkananga Omumerika omuddugavu omweru omumpi omuwanvu laba Mungu fenna bwatufudde kyeki mu Rabbul Arshil Azim nti fenna tuvunamye wansi we nga ate nga buli omu wooli wosabire okumanya nti Mungu gyali kituufu ekyo kyakugezezzaako okulaga nti kati masizo gonna maggali wetuli wetusabire ali ku haramu emakka wosabira ataliyo tokyasobola kgenda kati ekikweyimirira ye immunity yo bwe tuba tugenda ku lunaku lwa yaumul kiyama bigendo tweyimirira bye twakola ku nsi kakati ne kikweyimirira kati immunity yo nenga wallahi abantu bo bakimanye ne bwe tunekweka ne tukola ki Mungu agaye kiganji kibwemba nkwetaaga innama amru idha arada shay'an yakuna lahu kun fayakun bwemba neetaaga okola ekintu ndagira bulagizi bane kiba so listi ya Mungu bwoba kwoli mukaso olwaleero siteyinza kukimamunza kamba we akagero kamwe abali kuno lwali lumu waliwo kabaka nga musajja wa amaanyi nnyo kabaka oyo nga buli luvannyuma lwa mwezi alangirira abagenda okuttibwa buli mwezi lumu listi yafuluma ng'eriko omusajja omu ye yali omu kubasinga okubajja mu kitundu ekyo bwe yaddayo ekiro n'agugumuka nga tasobola kwebaka mukyala we kyava amubuuza kiki kyava amugamba nti nafulumidde ku listi ya kabaka ey'okuttibwa mukyala we kyava amugamba nti okyakkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala nti yemukkiririzamu kyava amugamba bwebanga listi ya Allah kwoli ojja kufa era ne bw'onoogugumuka ne bw'onookolaki ojja kukolaki naye bw'eba ya kabaka tojja kufa ng'omusajja asaala sunna nga yeebaka nga listi ekolaki efuluma nga bwe yabaddeko nga beebaka bazuukuka leeti bagenda okuwulira nga babakonkona babba buuzaani oyo atukonkona ng'omusajja azuukuka agamba mukyala we bankimye ngenda kuttibwa mukyala we kyava amugamba nziddamu okugamba kino ekigambo bw'oba oli ku listi ya Allah ojja kufa bw'onooba toliiko tojja kolaki nga bakwata mwami abasajja baatuukaawo nga bamugamba wedda tukunoonya nga bagamba nkitegeredde mugenda kunzita naye muntwala empola kyebava bamugamba nti nedda olukiiko lw'abalangira n'abambejja bonna batudde naye nga kye bateesa baga nti basiimye gwe wekka mu kitundu kino gwasobola okubajja keesi ya kabaka yafudde ekiro tiwangi gwe wekka gwasobola okubajja keesi ya kabaka kabaka ye yakoze eki eyali ateekateeka okufa kwabwe ate ye yafudde nga yali ku lisiti amukolere keesi kakati eyateeseteese okufa kw'omusajja ono wallahi nga Mungu gwayise gwajjuludde ayina abakuumi ayina emmotoka ayina emmere ayina buli kimu naye nga wallahi ku lisiti ya Allah ye yayitiddeko kabaka ng'ate kabaka yalowooza yakoze lisiti n'olwekyo temutya bulwadde buno kiyitiridde kubanga bw'onooba oli ku lisiti ya Allah subhanahu wa ta'ala buno bulwadde si bwe bujja okutwala ojja kkeera enkya bagaye nti abadde agenda kuzaala olwakafi eriwo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun oyo naye abikiddwa ali ku dialysis machine oyinza okwekanga kakati tokyasobola kgenda mu ddwaliro korona si yakusse naye nga pamiti ya RDC togifunye ne baga nti awo yabadde mulwadde wansigo naye Mungu amujjuludde ate eyalwadde korona ne baga maze ennaku 6 yeviriddeyo yerira muwoga akola ki kyokka ng'obwedda weeraliikirira korona olwedda weeraliikirira ki so mu kyobubaka buli nti Allah bw'aba atuusizza okujjulula mwenkanyankanya kyava yayitibwa Rabbul Alamin rabbi wansi yonna
yembulamuzi tayinza kuwunzika minzaani ngawe kiri ku nsi talya paani minzaani yeewunzika wansi w'enjuba talya paani ate buno obulwadde bulaga abakulembeze nti ne bwe weekweka ekyenkana ki wallahi Allah ffenna ayinza otwenkanyankanya kati olwaleero ne bwe baga nti ani w'amaanyi aliyo bamugerezeeko ku bulwadde bwa korona buli omu agandeka seeteeseteese Ibrahim Kasage manya gango mulungi atulaba tuli ne Honorable Nsereko Muhammadi atuyisa mu bintu bingi nnyo mubeera mwagala okumanya ebikwata ku bano bamuzala wana biki bye tuyinza okusembyayo that is if time will be available but wena kutunulira ensonga nyingi nnyo because omwami ono is a lawyer atenga munnamawulire omutendeke bweguli bakiri so mulina omuntu omutuufu ku mukutu omutuufu mu budde obutuufu Honorable nga tuvudde enjala tutunulire waliwo embeera era nayo njagala ogyogereko embeera y'abakulembeze mu Africa okulwala ne baddukira e Bulaaya ekyo wallahi Mungu abasomesezza ate nabyo baba bamala budde oddukira eri babasekerera omuddugavu alwana nnyo bamutwale ebweru omujjanjaba ate n'alwana ennyo bakomyewo omulambo gwo guziika mu Africa byombi biri kositire okuzza mayiti emalawo omutwalo gwa $1 $3.7 n'okugenda okujjanjaba bakujjanjabira miliyoni mmeka wallahi tewali malaikatul mautu wetajja kusanga malaikatul mautu ey'okufa yo tekola nsobi wonna woli bwe baba agitumye gwe Ibulakere ekuleeta eyitawo wano n'ekimagwe nze nendekawo gwe towulirangako nti ennyonyi yagudde omwana n'avaamu naye ng'ogirabe yakasiridde yonna eweddewo ne bagaabo bo baawonye accident tozirabye ku luguudo Mungu yatugamba nti tusaba obukadde naye ne tutamanya bibujjiramu abantu bonna bukyasooka okusaba mpa ssente mpa obuwangaazi ssente bwe zijja n'ebizibu byazo more money, more problems. The more money you come across, the more problems you get. The more enemies you get. Kakati, gwe tokimanyi nti waliwo asula nga talina kikomera yeetuulidde awo. Talina mukuumi. Naye nga n'omubbi talina naye kyamunoonyaako. Ayitawo buyisi. Wallahi omubbi nga talina kyamunoonyaako n'eki. Omulalu gw'omanyi, omulalu omubbi talina kyamunoonyaako. Nabadde nsoma akantu ku social media abantu omwana ya postinze n'agamba nti ekibuga kibadde kijjudde abalalu baabuliddewa atatambula gendayo mu kibuga gwe wabalabye otya nti tebaliyo kubanga it's the same thing gwe atatambudde genda mu kibuga walabye otya nti omulalu taliyo je bali naye Mungu ayina engeri nabo gy'abawangaaza ate nga Allah yasobola okusalawo enjobe mulalu oba obe mulamu obe mulema oba obe nga toli mulema Mungu ayina buli kyasobola okukola tobola ngamba abantu abatasaasira mulema okeera enkya ng'ovuga enkya abadde atambula obulungi wallahi ng'olemadde mwabakubaganya ebirowoozo era okutaakiriza ensi eno n'okuteekerateekera eggwanga mu lukiiko olufuzi mu mbeera eriwo tulina embeera ya tokwata mu feesi tokola bwoti tulina abantu abaliko obulemu bambi olwaleero luno beewalula bwewaluzi how are they catered for mu mbeera eno eyakazigizigi bye bimu ku bye nayogeddeko mu parliament at least bamubeera mu capturing omuntu yenna ali eyo nga talowooza oli naddira n'agaa nti fe abawadde abatalina just lwakuba gwe n'otalowooza nti olina emmere mu nju eriyo atagiina n'otalowooza nti osobola okutambula eriyo atasobola kutambula don't you think twice n'otakimanya nti naye Mungu mu lutemya lwa liiso limu abadde n'amagulu 2 baga kati olina kumu nga balina kuwalula buwaluzi ow'akagaali akusindika naye oli n'agamba mufune engeri gye mugenda mu supermarket oli yeewalula tasobola kutambula it's not easy. It's not that easy. So wayogedde ku kintu ekyo how far with it government yegambye ejja kiyingiramu so ebyo byayo twakaanyiza nti tubikwaseyo buli alina obulumi bikwase mwami Museveni owaale nti gwe babanja ye abagamba baggalewo amaduuka kale
landlord bill gitwale wa president obadde ovuga fayiro eriko abantu abali mu bwetaavu mu mbeera eno okuli abalina loans abapangisa okuli utility amasannyalaze mazzi bapangisa n'ebigwa mu kkowe eryo kyatuuse wakyo era nakyo wakitaddeyo nakyo nakiteeka era mu biina mu records zamu nze soogera bwogezi wano naye ne ku floor ya parliament mbyogera bekikwatako bw'oba tebakibala mu makulu abantu mutuuka ekiseera mubase ku minzaani ffe tetukola bino nti mutubeeko kye mutwebaza naye nze nkimanyi omuntu ali ewaka kati kiba kya buvunaanyizibwa okumanya nti gavumenti emuwadde amazzi ag'obwereere ag'okukozesa n'amasannyalaze gwe yagambye eggalewo edduuka find a way you solve the rent issues olwaleero banka lwaki esaba loan interest ne principle okumuzaayo wamukoze gwali mukusaba kati naddala uke kale tuga interest kyova olaba ensi endala ziinterveninga ne zeewola ku lw'abangi ne zisasula amabanja gonna si ku lw'omu so nze singa nze abadde mu buyinza the only thing would be nti abantu mu kiseera kino kyonna interest wamwe gwe mubadde mugenda okusasula one bank tusonyiye emisolo gino naye zino tuzeewoze ku lw'eggwanga gino emyezi 6 tubasasudde aba banks kibayita interventions then zino sente z'obadde ozaayo gwe singa ku salary obadde ozaayo miliyoni emwemu tugeze NSSF mu banks nga wawe wala salary loan nga babadde bakusalako miliyoni emwemu kati mba nkuddize emwemu okumala emyezi 6 kitegeeza gavumenti eba yakuwa miliyoni 6 ezimu zikuyambe okwejja mu kazigizigi endala ozinvesting nowa business bwatyo abadde azaayo miliyoni 10 kati mba nkuddiza 6 kati ffe ne twewola ku lw'obulungi bw'abantu ne tumanya nti eyo looni gye twewoze gye tuyita distress loan ku lw'abantu bonna abaali beewola mu ggwanga baasi tujja gisasulira myaka 7 oba ku mafuta gaffe olwo abantu obaddiza sente zaabwe ku mafuta gaabwe that's what build patriotism nti lwe twali mu kazigizigi yo gavumenti yatukolera ki nti kino kye yatukolera yakuddiza mu nsawo zo sente zino nze naliko olumu nga ngamba abantu nti gavumenti mu US yo temanyi kyekoze naye ekoze kirungi okuwererera fees omwana okumala taamu yonna mu secondary kinene nnyo naye kati bo olw'okuba bo tebalaba balowooza ffe buli kimu tukyogerako bubi no kuba kati waliwo akaaba fees kale abaana babadde bazisasula naye wa US yakaaba naye nga singa yabadde yasasula ekyo 8 taamu 3 ziba miliyoni 2.4 neggwe gavumenti nezikuweerayo that's because abamu baagala kubbiramu but that's good equally bino bye tugamba mu mabanja do those interventions omuntu alabe nti banneeyimiridde mu kiseera ekizibu NSSF sente zange ze nali natereka empadde ebitundu 2 ku buli 100 tetusabye zonna ayinayo miliyoni 10 mumuweeko 2 ate bwazisa mu investment ajja ku employing abala ate nabo baleete mu NSSF. Honorable, bwe mutabolinga ebintu bino muwaso kati mu mbeera eri critical ngeno waliwo ebintu ebisookerwako amazzi masannyalaze ne loans ne rent because abantu abasinga tuli mu bupangisa bwe muteekayo bwe muti bannyini ku reactinga ku mitone ne balwawo mukola follow up. Yeah, tugezaako. You try your best. My role is to tell them. If they choose not, that's their choice. Kuba abantu bebakwasa obuyinza through elections. And maybe in future elections, it can be a basis of judgment. Abantu ne bajudginga who did good where, who did not do good where. Okay. Thank you so much. Mulungi alawa tuli ne Honorable Nsereko Muhammad, Kampala Central MP. Ina statement je mpulira ku bantu babagamba nti olindiridde kulayira Kampala tenoonya mubaka. Era boyinzo kibabuuza. Kubanga nakiwulirako mu bantu bangi nnyo je mpitira bangamba tetwetaaga mubaka. Tetwetaaga mubaka tuyina mubaka. Kasabala omuntu nga ajjayo omutwe bwati. Ngagamba tetwetaaga mubaka tuyina already.
kitegeeza kyekyo mbebaza kuba kiba kitegeeza byenkola babisiima ate babiraba weewaawo sigaana muntu yenna alina kirowoozo kwesimba kuba kino ekifo si kyange ng'omuntu eyo y'emu ku minzaani kwe batupimira buli kalulu bwe kajja naye bba abantu bajja kusalawo nti Nsereko abadde ateesa bwati ne bwati noona azze oba abazze tubapimire ku minzaani bweti nze siina gwe mpalana nti oba oli omuntu anvuganyiza no competition is healthy and it also gives inspiration okukola ebintu ebimu oba ebirala so sibalaba bubi sibalaba nga balabe bange naye bba abantu bajja kusalawo Kampala yeetaaga omubaka Central oba olwedde eyina kuba omubaka bw'aba waali era bagamba ffe omubaka waali wakafugira Kampala ebisanja bimeka 2 insha Allah bwe tumalako kino kyetuddako kiba kyakusatu omusanzo otya Kampala mwangu abantu si babi because ekisooka abantu baffe kyebeetaaga kimukola na environment kubeeramu nga gye bakoleramu nnungi ng'emisolo giba favoringa that's okay for as long as people are working abantu teri akusumbuwa bw'aba akola omuntu yekka akusumbuwa y'atakola n'abantu bw'aba akola Thank you. Njagala tutunuulire waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa abantu kingi ebiseera bisinga nti Museveni aluddeko omubaka wa Parliament alina fuga bisanja bimeka okuvaako teri nsi erina komo ku bisanja bya mubaka wa Parliament teriyo pozi nga zinaatandika butandisi kubanga talina maanyi nga galina presidency kintu kinene nga bwe yagamba nzize mugende mu kafyu naye omubaka wa Parliament ayinza ganzize aba Kampala Central enkya temukola so omubaka wa Parliament alina kubeera as long as bamulonda yeah for as long as bamulonda and that's the fact kubanga you see okuyiga legislation it doesn't come with 1 second within 1 second yeah it takes experience okola amateeka it doesn't just come that way handling budgets oversight nekira era abantu abapyo balaba nga ddala baba ebiseera bisinga baziringitana bavuya wagenda okuyigira nga wayiseewo emyaka ng'egi nyenga so ate tetugaa nti abalala tebalina kujja mu kisaawe no abantu baba bakusiimye you can come it's not a problem. Or subscribing at which political party? I'm independent. I actually don't belong to any political party. Nalimu NRM, which was basically a good party with very good people. Yeah. Good ideas. The foundation is good, the spirit is good. But of course, president never netebakanya nafe. And never to expelling painfully because we had done a lot in building the party. Si fefe kabali bakoze n'abalala bangi. Yeah. But parties bwe ziba tezikiriza voices of dissent. Then there is a huge problem. Compassionacy. Thank you. Okufuuka independent waliwo basics eziyingiza omuntu mu kintu. Wazzaayo kadi y'ekibiina. Batugoba. You see tewetaaga kuzaayo. Bwe bagoba mu ssomero tewetaaga kuzaayo admission gundi leeta. Logic. I love that. Tozaayo admission ate bagobye. Yeah. Henceforth anti bwete bwebeera dear parent of Sandiso Mukasa indefinite suspension expulsion of student Mukasa Ibrahim registration number so having found his conduct wanting Mukasa has now been discontinued from this school you know permanently and with immediate effect kakati akomya admission letter we were expelled, that's it. Tobola anti bannaffe abakkiriza okuddayo they were readmitted baddamu ne banaazibwa buto baasaba Yodose Kikubo ekitiibwa n'owekitiibwa Tinkasimire bo baasaba nze n'owekitiibwa Nuwagaba we refuse. We decided we will remain independent lwansonga twalina bingi bye tutajja kukkaanyaako nga togikwatako n'ebirala naye kati bo
boche basalawo which is okay buli omu abeera ne opinion ye ku kintu. Waliwo abantu abalowooza nti gwe okuvaayo n'olangirira nti oli wa independent kikukoledde nnyo okusinga bwe wali mu NRM. How true is it? Ng'omuntu olumu but olumu there are things you miss. Kuba I participated in building this party. Nali chairman waayo mu district. Yeah. I still have a huge support base mu kibiina kino. But you know, people bali harassed because they support me in the NRM. Ababavuma abalala ababakuba abalala ababasibye. The NRM should leave its people to be free to support anyone. Ne bwataba wa NRM. Nga nayo bwesanyukira agiwagira nga wa kibiina kirala. Obanga talina kibiina. Not that everyone must belong to NRM. No. So, President okuwa impression nti ekitundu ky'okufunamu ina kubawo NRM. It's not true. Kubanga laba ababaka abalala gye bakiikirira nga bawagira NRM 100%. Bo be bafunyemu. So it's different. Nze ekitundu kyange si kye kisinga okuwagira NRM. N'ekyo ekisinga okuvaamu ssente ziyimirizaawo gavumenti ye NRM. Kampala. Mu musolo. Yeah. So nga ate gye basinga okuwagira NRM ababayimirizaawo be bano abatagiwagira. So ffenna tusobola okweexistinga financially bannakampala be bayimirizaawo gavumenti ye NRM. Yeah. Yeah. So bali abagiwagira ate si be basinga ogiwa ate be bagiryamu. Kalamojja yo yesinga yefunamu. Honorable Jala tutunuulire tubeera n'embeera nti omuzadde bw'aba ayagala omwana afundikirire mu ssomero ne limugoba. Wabeerawo apiiru. Mwakola apiiru? There was no need. Gwe ng'omuntu oli teweetaaga apiiru? Twakiriziganya. Bwe baaga tubagobye ne tugaa tewali buzibu. Tugenze. Oba kyatuuka nga namwe mwagala? Wali oyagala? No. Tetwagalangako. We had always wanted to vie for power mu NRM. Naye omukulu takkiriza. Our views should be shared within the NRM. Why do you eject us? Kwegamba eringa lwomala okuwuta kausa finito. Papa bw'aba alagidde kausa finito tolinako. That's not a party. Kyovola nti political parties in Africa die with their leaders. Kubanga we associate, you know, mu kifo ky'okkiriza nti no tutuule tukubaganye ebirowoozo. Not that to work together we must agree. Oyinza okuba oli musiraamu nga siri, ng'oli muganda nga siri, obanga nze ndi muganda gwe nga toli. But does that stop us from working together? No, it can't. Should we agree on everything? Not really. No, bwe nsanga nga oli anywa omwenge. Kasita nze tagunjiwaako, you go and do your thing. Yes. Honorable. For as long as common values eziyamba omuntu tukkaanya nazo. For a common goal. Yeah. Njala tutunuulire issue okubeera okugobwa mu NRM. Kina kyakwa affectinga ku bwa Deputy Speaker? Well, I can say yes or no. It is a double-edged sword. Tekyagaana NRM kumpagira. Era nga be basinga okunnonda mu bungi. Newankubadde President akulira ekibiina ky'NRM teyampagira ng'omuntu. N'awagira Deputy Speaker Oulanyah ogutali musango. Kubanga ekifo tekyali kyange ate n'oli tekyali kike. Twajja kuvuganya nange nenfuna abannonda. Andi si bulabe. Era si bulabangako nga mulabe wange bayiba. Tunyumya ne tuseka tewali buzibu. That was a contest. It's finished. It's not a conflict. Si lutalo. Waliwo rumors ezasaturating nti wateekamu ekimala. Kisoboka nga buli omu bwajja mu kalulu. Oteekamu ky'osobola. Era oteekamu ky'olina. Naye oli bw'aba akuwangudde, it's different. Yes, you continue, you work together. There's another contest next time. Osanga ajja kuwagira. Kyovola nze siina eyo enemita abantu gye bagakale oyo namukyawa nkukyawo nyambe ki. Why do I even waste time nti oh no kale muwalana nkuwalanire ki. Nyina ebizibu ebyange ebimala ng'omuntu ate ntekeko n'ekyokuwalana omuntu. No, nze sikiina.
tewampagira luli enkyompagidde basi tutambule tugende. Njagala tutunuulire talking about embeera eyo. Wali ofunyeko time okuseekinga appointment okusinkana omukulembeze w'ekibiina kya NRM owekitiibwa President Museveni mwegeyeegeyemu ko Vice Chairman owekitiibwa Moses Kigongo Haji Moses Kigongo tusinkana mu hadhara ez'enjawulo ne tunyumya n'ebitukwatako ng'abantu era simulaba mubuzi is a good man. President bw'aba asiimye ng'ayagala okwogera nange is not a problem, but you see nze ndi very principle nti kyetutakkaanya nakyo era mugawano tetukkaanya ne kyetukkaanya era nkyogera lwatu nti wano tukkaanya. Nze sikirabamu buzibu. Issue is omusajja omu yagamba if you're a brave person look into the eye of someone you disagree with omugamba I disagree respectfully. So President kubyesikkaanya nabyo I do it open. Bwe mba nzikaanyiza naye ku kintu muga yes you're right on that. Negotiating with Rwanda is the right way. Diplomacy. Yeah, diplomacy. Nakisaba nga waliwo hostility. Bwakikola right way to go. Nze nyinza omugamba is wrong. No. Promotion of industries. Good. The more industries we open up, the more self-sustainant we become. And the employment opportunity created. Olwaleero America enoonya face masks tezirina. It shut down its industries neziweereza China edireyingo zigiweereza. Casualties beeyongera. If in Uganda we can boost the small scale industry, singa buno bu face masks ababadde babukola ababadde bali waka. Gomanyi nti eno yandibadde opportunity ey'abana Uganda okukola. So any support towards small and medium scale enterprises and manufacturers support. Honorable, how often naye ne wetwawukana muga nti wano twawukanye President sikkaanya naawe nakikolanga ng'ate tuli mu kokasi olwo kati ayagala okugyawo beyiro ne mugaana edda ssebo yesewo mabira ne mugaana edda ku mafuta ne mugaana edda awo n'agamba gobye byawera nayimuka ne mugaawo tugoba ku nsonga z'amafuta ng'ogambye predicting nga tujja kuba tugasima by 2017 that was 2013 ne mugaa tujja kutuuka ne 2020 nga tetunasima amafuta gwe tulimu kati Allahu Rahman kati nkwongereera tujja kutuuka 2024 nga amafuta ago tegannafubutuka mu ttaka lya Uganda. Obijja waggwe kyenkugamba it's a fact. Oyogera ne bali abali ku ground abagasima. It's the truth. Is there a reason for us to excite Ugandan? Not really. Amafuta ga Uganda is agriculture. Today the whole world is yearning for food. Era economic intervention muze nandiyagadde era okwongerako government yandibadde egaba ensigo zaabwe nekubiriza wonna ewali ettaka lyonna singa kati tulimawo tractor zikaaba kuba tuli mu season ya kusiga. Tugende tutuuke mu makungula nga ffe tuyina obuwunga mu East Africa. Tusupplyinga ne tulya nako. Tuwe Zimbabwe, Zambia, South Sudan n'endala. This is an opportunity for us kino kyemulanga coronavirus. Okuddayo tu agriculture tugikola aggressively kubanga emmere ekulira myezi 3 vegetables they are going to run out of food in the United States and in all countries zero kings down. Now is the time for aggressive agriculture. Era singa president aleta supplementary mwekyo be ready to back it. Lwaki gwe tokiyisa? Ate nkiyisa ntya kubanga etteeka mu constitution ligamba nze sobola kuleeta bill ekyajinga sente ku consolidated fund as a private member. Those are government bills. Thank you. Honorable, njala tutunuulire lwaki public erowooza nti yes wavaayo mu NRM oli independent but you still operate with them behind closed doors. You still okolagana nabo nti era gwamu ku babaka ba parliament mu ggwanga Uganda abasinga okuwuliziganya ne President Museveni anytime ku bantu ababeera baagala okuwagguuka ne bakuwa essente n'obakomyawo abaagala okujeema n'obakubira n'obagamba baye mpola mpola. By the way, it's not true. Naye wali okiwuliddeko? Well, I think your propaganda eva mu NRM itself. Kubanga bo balaba owielding amaanyi ga amaanyi. So
ebyo byaliwo ne ku mulembe gwa Hitler. You get your institutions neziwa abalimu abamu ku opposition sente to scare away people from you by saying nti ona akola bwati. Bwemba nkola bwati, why does the president come and insult me? It's bogus. It's bogus. Tekisoboka. Who wants to be insulted? In the world, who wants to be insulted? None. It's blackmail and propaganda against us. But the world will know one time, because ebikolwa byaffe is what that proves us. And there will be time nga world enoonya unifier. By the way, nze sinyigira abantu b'NRM. Bensinga okwagala bamanye byenjogera, because they are the majority. Yeah. So, sijja kulekera okolagana nabo to liberate this country, okugifunamu ekisinga obulungi. Kakati buli kyontuma okuteesa mu parliament, ontuma kuteesa nabaaki? Because be banji. How will I do it if I insult them? Abantu baffe abamu babalowooza nti vuma aboovuganya nabo kyekikufuula ow'ekitalo. Nze sibikola. Nze ngamba kammatize gwe nvuganya naye agula idea yange kamusende. What is wrong with it? Reaching out to those people, is it bad? I'll continue reaching it. Kubanga you preach to those you want to convert, not to those who are already converted. No, you're already converted. What do I need with you? Honorable. So, njagala abantu bakimanye categorically clear. I have strong opposition in ideas, contrary to what the president has. But in the city okumuweebula. Bwe kibanga akapima ani asinga okuopposinga government yajja naawemula n'avuma president, sijja kukikola. Ekyo njagala abantu bakinsaasire. Nyinza obutatuuka ku sseeri. Naye bwe kiba nti njogera bye sikkaanya naye, ye ne bwanvuma tewali buzibu. Ate sijja kumwanukula mu ngeri emuvoola. N'omuntu yenna ayagala okunvuma tewali buzibu. Sijja kwanukula mu ngeri ekuvoola. Nze nja kusigala nga nkola. Nabbi Muhammad bwe yajja, abasajja abaaliwo mu kiseera ekyo nga bakulembera kojjaawe taata w'omuto Abu Lahab, gw'osomako mu Tabbati yada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maaluhu wa ma kasab. Yatuuka n'okugamba nti omwana oyo twandimutemyeko omutwe kuba tategeera, kuba byaleese bimenyawo ebyobuwangwa bwaffe. Naye Muhammad Mungu gwe yasindika okulyowa emyoyo n'okukyusa obuwanga bw'Abawarabu abaaliwo mu kaseera ako, yamujja mu bbo. Yamujja mu ki? Mu bbo. Teri ayinza kubanunula nga tavudde mu bbo. Within you. Tebagenda kumukkiriza era tebajja kumutegeera. Agenda okununula ensi eno okuva mu mikono gyabo abazibu ennyo. Kkiriza obagaana ateeka okuba nga avudde mu bbo. Mu bbo bennyini. Kubanga bagenda kumutegeera nnyo. Kati nze bwe nkubuulira nti NRM wano togikwata bwoti, ojja kuntegeera nnyo. Kyovola nti NRM ekozesa amaanyi mangi okulwana omuntu nga Nsereko dhani okulwana, era ng'agamba mubaleke temumukkiriza waffe, oba ndi wammwe lwaki temunjagala. Okitegeera, waliwo yali agamba nti waffe ne babagala lwaki mumusimbako omuntu. Logiki. Mwe mumubuuze oba wammwe lwaki mumuse, kuba buli gwe bakusimbako kitegeeza baagala akuvuganya akube akujja mu lwokaano ako ejabeere abeeremu. Kati owammwe lwaki mumuvuganya, mugambe engeri gyali waffe ffe n'okumuvuganya tetukola ki. Naye baagala bakubye bano ne bano bakukubye gwogwe. Ne wallahi Allah yayawukana ate ye w'amaanyi. Yakugamba ajja balwana innahu yakiduna kaida, basala enko kumalawo.
Wakidu Kaida naye nange mbasalira ki enkwe nga boogera bingi nze nkusigala ku bikolwa ku musitawo. Honorable lwaki Yesu yali ayina kuva mu Bayudaaya okubanunula. Allah ku mputu y'Abayudaaya bandikiriza akava mu bo. Honorable Wakirabawa ng'anunula ensi tavudde mbali. Kankuwa example. Ali Hassan Ouattara afuga Ivory Coast olwaleero. Yeah. Yali aline Gbagbo nga prime minister we. Laurent Gbagbo. Yeah. Era yanunula ki? Ivory Coast. Olwaleero afuga Misiri. Yali ali muki? Olwaleero abafuga Algeria baali bali muki? Ne Sudan ene ya baali bali muki? Mnangagwa avuga Zimbabwe yali ali muki? Yali ne Mugabe. Kijja kuba kizibu nnyo. Hey. For an outsider nkiddamu. To think. Awuteka wonyesira omuntu akulabe kijja kuba kizibu nnyo. Sigaye tekisoboka. Yawula bibiri. Kijja kuba kizibu nnyo. Omuntu avudde ebweru. Atabeerangako nabo mu cause. Kulowooza nti bajja kumukkiriza mu nsi yonna soogedde wano wokka mu Uganda. History mu nsi yonna. South Africa. Zuma. Ramaphosa. Sagala kwogera bingi. Angola. Bwino ngoyina mungi. Angola. Everywhere. It doesn't mean that having belonged to the NRM, abantu tebalina sense of direction. No. Where my ideas? Tuzze mu kiseera kya looni. Abantu bagwerera. What is my program? Ey'omulala eri ki? Ye minzaani yokka. It's not a mere change of masks. No jake ya green no yambala ya blue. Zonna ne sigala nga masks. No. Who has the cure? Yeah. Oyinza okwambala mask n'ofuna corona. Nze n'enkuuma immunity yange nga sambadde. Gwe naakutwala nze n'ensigalawo. Therefore, in the nutshell abantu nze mbagamba kino. The cause is looking for change. The change we need is the change for the better. Fenna bwe tuba nte Mwai Museveni tekuliiko gy'ayagalako. Kibanga ente bbiri. Ento gigamba nti omukinjaaji akumanyi oba omukinjaaji gwe bajja ebweru yaba akusala. Ku bombi beeyagala kaani. Tekuli nte gwe beekola ki? Mwena mukkaanya nti ente ekole ki? Eveeko omutwe. Logic. Simple logic. Kakati okuleeta ente mu lufula n'ogibuuza nti omukinjaaji omutoolo oba omukinjaaji omuganda yaba akusala. Oba omu n'agamba nti nze nja gisala ku subuyi ku makya, omulala n'agamba nja gisala olw'eggulo. Konna kuba kusala. Mwenna mukkaanya nti kyenji ebeewo. Ekyenjawulo ono agamba nti nze kyenji kanjireetere mu kamasiki kamyufu, omulala ka giriini, omulala ka bbulu. Ku mwenna kuliko gweyagala. Era bwefunako gwetomera oba mmwe kennyini bwebeetomeza nga muli wamu yo yebeefunamu.